omanyi bakuliza nnyo Kasozi naye kakati gasomba n'egundi obaleseewaawo oba badde baduumira gasomba ne balamu basurvivors abo era ezo sente zaabwe nga bwe wepangisiriza ofiisi n'ofuna balina be bafunyeeyo nabo nja boogerako be babadde nabo baffe twali twaboogerako dda abo nti baatuvaako naye nga yo ofiisi nti ofiisi ya nuupu eteberangawo ekijja ofiisi ya nuupu eyange eri ku kizimbe oba omanyi Sheraton ekizimbe ekyo kwabeeranga RDC nze wali ofiisi eya Honorable Mpuga eri wansi baluyita buddu nzisibuuza ofiisi ya Mpuga oba ya Bwanika mbuuza ya nuupu ate kwolwo lwenyini wenjogera ya nuupu kweri kubaffe bamemba mu Parliament tulina ezaffe naye ate ne nuupu eyina eyayo era ku luguudo lwe lumu awuteberako wadde n'ofiisi nemu ne mu Kalulu saateekawo ofiisi eyo constituency yange ate mu Kalulu ofiisi nagiteeka Bisanje kati awo tewabeerangamu ofiisi era abatuuze bagenti wana ate wadde omuzibu twabalabye nga bajjamu ebintu naye wabaddewo wanuupu owa nuupu eyabaddewo bamuyita kansala Katerega ali yabadde ne banne kansala omu wa DP w'ekyabakuza bamuyita Nangonzi n'abeera ne kansala waffe owa nuupu bamuyita Nalutaaya w'Essenya n'abalala babadde omulala yadde bamuyita ba Latifa w'Ennyende Mukungu naye bano twali twayogera dda n'olulala luzali wano naye gandi Mukulumeni ekyatugana n'abakunga e Masaka kubanga be bali nabo twabalengera ddala nga bayingira dda mu movement kati omukubo gwe tuzze olwogera nga tetumenya muye kansala Katerega abadde ate era netugamba kyetwala twali tukontana ne meya Namayanja tumugaa nti bano bokutambula nabo botugaa nti mukunga ate ffe tubamanyi nti bagenda ddeeri kakati ate omukama waabwe bwe yazze nekituyamba nekyeyerula bulungi sinawulira ddoboozi yajja okusobola okunyonyola kuba bwe babeeranga nabo nga ffe netunyonyola n'ekitebe etwaga nti eno kunga nga tulabamu enaaleemu kakati ate kansala Kategaali yakuta ejjumula eddakiika ziri 17 seboyo mugalatiya Abedi Bwanika nsaba Imam Kasozi okufuusa alhamdulillah twebaza omutonzi kyatukuumye nga tukyali balamu netwebaza n'omukisa guno gutuweebwa okujja twogere n'abantu nange ngattakuludde eddoboozi yange kuba onkulembedde okwagaliza mwenna abasiiba ekisiibo ekirungi n'okubasaba mukozese omukisa guno okuddamu nemwizza obujja mu mirimu egy'enjawulo gye mukola n'okuteekamu amaanyi n'obutakoowa era nammwe abalina obusobozi mugezeeko okuyamba okujjako kyenjo kyogerako be baffe be batutte mu PLU e Masaka naye antandikire waffe era njagala okuwa amagezi obubondo obeera ku social media bwe basasula ne sente zaffe ffe zetubawa otuvuma nti mubeere beetegefu olwaleero n'obusenge we muli bedi mu NUP kyekibiina ekikwewunyisa nze nteekayo akakadde buli mwezi nga MP bw'obala emyaka gino gigenda mu 3 kitegeeza nti mba ntadde bukadde 36 nga MP naye sente zino ekimu kyezikola kwe kusasula abaana batuvume nze kasa luteekayo naye kati wenjogerera bali mu busenge balinze omugalatiya byagenda okwogera naye muwagale simu zammwe ku mulimu gwe gwabaweesa nalabye ebbaluwa eyavudde ku kitebe ga nti bajjeeyo Honorable Masasi Mpuuga ku bwa commissioner. Ekisooka ekitebe tekirina buyinza muteeka kujjayo Honorable Masasi Mpuuga
obwa commission ekitebe kirina buyinza bumulikomendinga bumunominating eteeka bwe batyo bwe balikola kasita omutuusa mu palamenti abalina obuyinza n'okumufuula ekitebe si kyekikufuula commission kati njagala ebintu abantu babitegeere bulungi ekitebe omulimu gwakyo kugamba nti ono gwe tunominatize gwe tutaddeko eddusu nze nasaba obwa commissiona nze November 2023 nempandiika ebbaluwa negaa nti bannaye kube mba mutunulamu mu kisaanyi ekijja nange muntunuleko obwa commissiona nkolaki mbwagala ate mbusobola ebbaluwa yange nengiwandikira Secretary General bwe batunula nga gwe balaba asobola bo gwe balaba asobola balaba kunale mumasaasi era nze saakayana ne baleeta ekiwandiiko kyabwe ne tukiteesaako mu palamenti kasi oleeta erinnya ffe tukolaki tuliteesaako ffe palamenti kasi tumala oddiisa olwo obuyinza ffe tubulina kakati eyo ebbaluwa yabwereere terina nakyetegeeza ffe aba palamenti ffe tulina obuyinza okujjayo nalo basaasipuga bwe tuba tufunyeyo ensonga kakati waleme okubeerawo mukulu zaake nkusaasidde nnyo bakuwa ebifo ebitaliiyo bakakuwa ekifo ekya deputy chief opposition whip bagenda okinoonya muteeka nga tekiriyo era wakuba engalo nakulaba ngaotadde nolwaliro nakulabye otadde weeyozaayoza njogera nezaake ampuliriza ali wali emityana nga yeeyozaayoza nabulayo nolwaliro baneyozaayoza nnyo bampadde ekifo kya commission tekiri vacant mukulu zaake bakuwadde ekifo ekirimu omuntu tekiri vacant naluli bakuwa ekifo nga tekirimu mu biwandiiko kakati mukulu zaake ddayo otunule olabe etteeka omuntu bamujja batya kuwa commission oddeyo nnyonnyole bakama abo wagenti kino kyemwampadde simpewo kubanga kirimu akituddemu ekyokubiri neewunyiza nsomye ekiwandiiko ekyo mu mateeka mu constitution zenyina nina constitution bbiri eza NUP nina eyali eyakibalama nina ne gyetwaga nti tukyusizaamu akakiiko k'electoral commission gyekatanagikyusa nga akakiiko kamaze okukkiriza twagibawa bakirize ti ekyusiddwa baagaana kuba baga nti mukulu kibalama ne bawandikayo ebbaluwa ngega nti abo abatudde mu delegates conference ffe tetubamanyi kati kitegeeza nti tukyali mu busibe bwa kibalama naye mu biwandiiko byombi tetuyinaamu gwe bayita acting president ebyo nebintu ebiririgo bizibu nnyo kakati towandiika bbaluwa noga nti nze acting president zedriga ate eno eriyayo omumanyi nti walina magistrate bakukozeseza bati ensobi okuteeka omukono gw'okukiwandiiko neweyita tayito gyotayina teri mu biwandiiko ebyo eyo tayito teriyo mu biwandiiko byonna ebya NUP temulimu kyebayita acting president ate nekyo kyebayita deputy nakyo mujja kindaga kati nze ndi mu biwandiiko byaffe mukasokebera boti ebintu bya kibalama bwojja kunoonya aba deputy president naye kino kakati at least ekya deputy president ngaekibiina kiyinza okugaa nti ffe twakiteekawo naye tewaliyo kyebayita acting president kakati njagala ekyo njagadde kijja mu ddiro obudde nga bukyali tulemera kimalirako biseera mbumulowooza enkya mbubona ne bompuga agenda kuva ku bwa commissiona ekyo abasobola okikola musabe nze Abedi Bwanika nze ndi mu parliament nziveeyo ne motion kakati mwabatudde eri ekavule tewinayo twanyiwadde noto mwatudde mu meeting ekyamu temusoma constitution temusoma mateeka commission kasoma nomuwaayo erinnya ffe tumufuula commission ogugo gwa secondment ffe tumufuula bamuleeta ku fulo ya parliament erinnya ne balireeta ate abamufuula tekibeera kibiina kimu bonna n'abenaale mu baalimu plinary eri
mwalimu aba FDC, mwalimu aba NUP, mwalimu aba DP, mwalimu aba IPC, mwalimu abajimu. Oyinza okubanga okyogeza mutima mubi. Mbabuli. Ona kuli comedy zitakujjayo. Atayina. Eyagandi nsere kugenda kuli ku CBS. Ngoyo n'ekirala. NUP yampa kadi. Era kwe nagira. NUP kateyina buyinza buzijja mu parliament. Obadde tomanyi. Bino bintu bizibu nnyo. Yayina buyinza. Bumpa kadi. Nawe kugaje zijja mu parliament. Abasobola okuzijja mu parliament bali kimanya kabone. N'abalala bali munda mu parliament. Ono kutuliko commissioner. Eyamusemba yita mujja. Tayina mateeka baagawulambika. Bagalambika. Talitas ne fridge. Kali tulina ffe abazukusola power nja kuba nga tukuweereza. Twasenguse emasala tukyaliyo ku kizimbe kya Mbuga era Kampala namba 7 Kampala twasenguse twaze ku Lubaga Road ku G1 Hotel Plaza room number 1 W. Wowe buzengera bala obuweereza bwaffe tukuzira 758 15 19 14 dakiika zino ziri 2 ezakata ku ssaawa. Semunyana yatwegase Robert ajja kubuuza ate nga wa asakola submission waali Abedi Bwanika Sebo wali wetubadde onyonyola eggwanga engeri y'amateeka ekintu leadership obukulembeze bwa NUP kye balinako amaanyi kye basobola okugyayo omuntu nabamukyusa nga bwe baagala buba bwa leader of opposition. Naye bwe bemulugunya ne wanikira speaker wenya okuwanikira omuntu takyatuusa byaffe. Kakati bw'owandikira speaker akola bw'ati abamusindika takyatugasa nanti ng'akusaba ensonga nga bwe zirambikiddwa mu tteeka yakwata mu ssente. Kakati ate ekyo yakwata mu ssente bwe NUP si gw'olina obuyinza kiva auditor general ne kigenda ku CID ensambya bwe batyo bakikola temutuula butuuzi wali ne munywamu akacyayi ne mugaa nti oyo mubbi ebyagamba ekizibu babikola bwe batyo. Kati sebo bino byonna bivaawa nze olwaliwo njagala okuteeka amaanyi biva luddawa abantu baffe bwenna gye muli mbasaba olwaleero mumpulirize ntera okwogera ebyange nemugaa akasajjako omusajja oyo kakati mumpulire ekirungi nti buli kyonyogera mbasookayo busoosi era kibaawo mukiraba mmaze kwogera. Mukulu Meji nze bwe nagenda ku university nasoma veterinary medicine. Nasooka nensoma emyaka 5 diguli yasooka ate nenyogerako neyokubiri. Ebimu ku bye basinga otusomesa mu veterinary medicine ne mu busawo bw'abantu kyekimu bagiyita diagnosis okuzuula obulwadde obwo bwe bukugu obwera kasita omusawo azuula obulwadde bwo. Era kyembuuza Imam Kasozi kyembuuza ne Sebunya bino byonna biva ku ebisobola okwogera gundi gwe kakati sebo nze omukulu babulire kizibu kivaawa mu NUP era bwe naakimaliriza katono mbaweeko ne ku ddagala lyakyo katono ne byonna genda byanguya kubanga waliwo abateesa abalala. Obuzibu bwa NUP bwe buno ekibiina kyawambibwa nga kizaalibwa mbajjukiza edda era nali naawe mukulu Meji ne mbagaa nti Abamerika bwe baayagala okugjawo USSR Soviet Union Russia baateeka baafuna omuvubuka omwana omuto erinnya lye nga ye Gorbachev n'akulira mu Barussia naye nga si mu Russia alimu oluju n'ayingira mu sisimu ya Russia ey'ebyobufuzi paka yafuuka pulezidenti wa Russia naye nga omulimu gwe omukulu kujjawo kye bayita Russia era yagijjawo Gorbachev. NUP bwe yali etandika bayingizamu ba Gorbachev bemanyi bali bana bebakulira ekibiina kya bebakulira ekibiina kya NUP
mukulu Medi goba chevu bali bano lwalero nja kubaako babiri obomu ngenda oyo gwenjega ngenda mwogera n'erinnya kuba ffe tuva eri waffe budde mukulu Medi njagala gwe mbongo obwo kubaga oliwo waffe wano masuliita nsomeseza omwana wange okuva mu P1 agenze mu P7 agenze mu senior 4 nze musomesa agenze mu senior 6 nze musomesa mututte Makerere amaze diguli ya bwalooya nze musomesa muvudde waawo mututte Bweru asomye e Harvard masters mukuwadde Medi akole naawe anwanyise nze gwe gwakole naye gwe musiru gwe mujega mbwongo oba nze yamukuwa nze atategeera nziremu kyenjogedde okiwulire bulungi ndikodinga bulungi kubanze babuli ebintu byange bibeera nsomesezza omwana wange kuva mu P1 P7 senior 4 senior 6 agenze akoze bulungi nnyo afunye obwalooya asomye bwalooya avudde Makerere musindise Harvard afunye agenze mu LDC afunye diguli ey'okubiri bw'avuddeyo akoze nange era bwe munnengera mumulaba nga ndi kumpi ali kumpi nange bwe maze bwe mba mukola nuupu mubawadde nga y'omu ku mukulembeze kakati ekibuzo kyembuuza omujega yaani yeffe bebaawa yeffe bakola nabo mu kibiina yeffe abalowooza nti ono naye akitundu ku ffe okulwanyisa oli eyamuweerera ekyo njagala buli ali eri ampuliriza obwongo bwe obuwagale nkubulira ekizibu we kiva gomba kyevu ekibiina bwe kyali kitandika mukulu Medi neewuunya nze meeting eyatwala Robert Kyagulanyi Center mu Arua nze nali ngikyeyalinga mu Lubega Mukaaku ye yatukulembera nga tugenda okunoonya akalulu k'abasaalirwa e Bugiri abamu ku baabeerayo ye Lubega Mukaaku yabeererayo ddala abalala eyali afiiramu yali Kidandala kuba baali bamukuba essasi lyamuyita ku liiso mukulu Kyagulanyi twamutwalayo emirundi 3 ye ng'agenda n'amalayo olunaku n'akomawo bano benkulya baabeererayo ddala naye ekibiina bwe baba balonda obukulembeze wa nuupu agamanya gonna g'owulira njogera ffe twatuula e Makerere omwaka mulamba nga tuteeseza nkyukakyuka zino ne bwe baali banoonya abakulembeze feno meeting tebaatuyita meeting eyalonda abakulembeze ba nuupu tebaatuyita tugenda okuwulira eyakola structure tugenda okuwulira president ye Kyagulanyi oyo nga tewali wamubakanya tugenda okuwulira secretary general ye Lewis Rubongoya kubize Lewis Rubongoya gwe nnengera wali ng'alina omukulu gwe baasomesa ne batraininga yavuddeyo ddi okufuuka alwanyisa abamuyamba bwe twogera bwe tuti mubeera bangu Bwanika twamulabyeko ng'atudde Kololo oyo wa movement ngenda ne mbabuuza ni abaloga nti n'omuntu yennyini gwe baleese gwe batuleetedde atuvuge mulema okumulaba bwe nva kwoyo ngenda okulaba nga baga nti Katana ye treasure w'ekibiina kunze Lubega Mukaaku Bwanika muyinza okuba temumwagala Lubega Mukaaku Kidandala eyatugirayo abantu bonna mu DP ali luddawa ono Kataabuwo wano wa kansala wano tayagadde nuupu yerekaato Kataabu Sebuufu yasulanga kumpi ku Magere ali luddawa ngero kuli agamanya tegaliimu oyigiriza nti Sebuufu wa diguli 2 azifunye D Sebuufu si wa kakati Lubega wa diguli 2 Lubega wa diguli 2 muye Makerere agriculture endala yeranda ni masters Lubega gomulaba taliimu Kidandala wa diguli ne diplomas ez'enjawulo
Mabika oyinza okuga nti oyo ya kyankana ayogera Mabika tategereka bulungi oyinza kugamba bwatyo ali eno Kakande wa madiguli tayagala nupu yeresacho bobo yagala okukyawagala Kakande sikene Kakande yogera ku nupu Paulo mumanyi naye mubana abakulembeze talimu kakati nupu aba nupu mumpulirize bino byenjogera bye bigenda obatuukako ekyaleeta Lewis Lubongoya Secretary General wamu kyebamutumukola omulimu gwagukoze bulungi nnyo era ng'oli Gorbachev bwe yakola agenda kumaliza ng'ekyo ekibiina tekiriiwo agukoze bulungi newe njogerera kati mukulu Medi Lubongoya nze ku sente zensasula nze milioni 36 mu myaka 3 gengera okuteeka mu kibiina sente zange nze zensasula ziva ku musaala gwange ajjako sente zaawe ebibinja by'abavubuka okutuvuma bisasule newe njogera ngenda kuva wano nga banvumye buli kigambo kyonna mu nsi bino bye bibinja ebivuma abakulembeze bye bibinja bivuma Buganda bye bibinja ebivuma Katikiro bye bibinja bivuma buli muntu yenna bye bibinja ebivuma abantu baffe bye bibinja ebivuma Ssaabasajja Kabaka wa Buganda abusers osobola okukkiriza Medi nti omuntu asobola okuva ku Nuupu n'ategeka ebipande ku nkuuka kalenda n'agenda angole abantu Ssaabasajja Kabaka gwaweereza omukiikirira gwaweereza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda gwaweereza n'akukusa ebipande n'akukusa n'atwala ebyo tolowooza nti bigwawo bigu ebyo bigenderere bannannyini kabadi ako omukulu waako ye Lewis Lubongoya Secretary owange gwenjogerako saagala muntu yenna njogerere ni dokita bansomesa okukola diagnosis kasitongimala ebirala bigenda kubeera Professor Teresa mumanyi ye musomesa wange ate ono teyansomesa byala yansomesa kye bayita medicine diagnosis fwe bwe tumala diagnosis tukozesa obugambo oteekawo akagambo akaga nti prognosis good prognosis bad prognosis grave kakati obwo butegeeza nti bino byenzudde ono omulwadde ayinza okulamba oba obutalama wenaamalira nekisentiments nakakoze otoka okubanga otandise okutegeera nti prognosis grave kino ekintu kiri mu kusaanawo omukulu gwe bayita Lubongoya mumpulirize nammwe abali ekavule mumpulirize kati olwaleero kubanga mu byobufuzi ffe tutwazze muggulu oyo gwe muli naye gwe bayita Lubongoya omulimu gwe bamutumukola mu Nuupu agukoze bulungi bwe buzibu buno bonna bamulaba obw'amasaasi mpuuga bwe buzibu omanyi nti ono Honorable Segona wano nga balonda luno oluddako Segona bali tebamuwadde kifo mukulu Segona omuwa akakiiko ako kwali akakosasi bali tebamuwadde kifo kubanga bye batuma Lubongoya okukola ateekwa okubikola ateekwa okufulumya bampuuga ateekwa okufulumya babwanika basegona ateekwa okufulumya buli muntu yenna naye ekibuuzo kyembuuza mukulu Kyagulanyi Lubongoya tumulaba ekyo kyenjagala okubuuza omwaka oguwedde nava wano nenkubira President Kyagulanyi essimu nemugaa nti njagala kulaba bwe yagaana okukwata essimu yange ogwasooka nenkozesa Hirudamani kati ampuliriza nemugamba mugambe njagala kumulaba Hirudamani yeyankolera appointment nze gumuli Abedi Bwanika Hirudamani yeyankolera appointment netugenda emagere nensalawo nenzikiriza nti meeting eyo gyengenda okubeeramu ne President Kyagulanyi ne Hirudamani agibeeremu nga njagala byengenda okwogera bibeere byafaayo twava ku ssaawa 4 twakoma ssaawa 7 kitundu tuli abantu basatu ebimu ku bye namugamba bye bino bye muwulira njogera kuba sibyogerera wano tiwembitandikidde neŋŋamba President Kyagulanyi omusajja wo gwe bayita Lubongoya omumanyi bulungi ngatta abantu baffe bonna abamalawo nga weeri namugambira ddala nti oyo Lubongoya weeri ekigino gyonna emyaka tomulabanga tomulaba nti bamutuma kusaanyawo kye bayita opposition
byenjogera sabyo Ildaman boli muita wanajja kuwulira mukama yanyamba nti eyo meeting tetwali na president Kyagulanyi yekka twalimu abantu basatu mu kasiisira ke alina kamera ewakawe nga nyingire wakawe alina kamera nga atudde mu meeting alina ne kamera ng'empuliriza nangamba nti yanziramu bwati nti ekyo kyoyogedde ku Lubongo ya si kituufu ne muganda essebo genda okinoonyereze ng'okolagana ne oli ne Lubongo yoyo ng'omwesibyeko Lubongo ya buli bwalaba omuntu yenna ng'agenda okwogera ne president Kyagulanyi Lubongo ya ateekwa kakasa nti waali atuuka emagere nga n'omuyita tebaamuyise aina information buli muntu yenna omukulu ateekwa okumitinga Kyagulanyi ateekwa kakasa nti buli kyayogedde naye Lubongo ya akimanyi Lubongo ya ina system tebalina meeting gye batuulamu ekavule oba emagere etali recorded meeting zonna ez'emagere ez'ekavule baziwayalinga butereevu gye ziteekwa okulaga teriyo kigambo neki kyebateesa ku kavule kyebateesa mu nuupu ekitali wired akiwayalinga ye Lubongo bino byamba kibiina oba diagnosis bwetumala tudda ndakiika kuyiseeko emu yokka ku ssaawa 5 diagnosis munzikirize mpumbe bino ebirala bibiri mumale nabaga mukulu Medi najja wano ku radio nembaga nti abaana baffe bebasibye mukkirize twogere ne gavumenti babate ensi yonna ne bagipampinga okunvuma ku kintu kyemanyi nti kisobola okuyamba abantu naye buli Louis Lubongoya buli mwana gwe yakyalira bamukwata njagala muddeyo munoonyereze buli Lubongoya bwe mwamulabanga agenda bamukwata ekyo kyajja kitya nti Lubongoya abaana bakyalira bonna babakwata njagala era munoonyereze lwaki abaana abo Lubongoya Louis ne banne baagala basigale mu kkomera njagala munoonyereze bwe naddanga tulina space ngenda bawa bye mutawuliranga ekirala ekyawamba nuupu babiyita bisiyaga nakyo mumpulirize agenda y'ebisiyaga yawamba kye bayita nuupu kyenva mulanga abakulembeze baffe yonna gye batambula wabweru be batambula nabo basiyazi nze Amerika saagigenzeemu lwa nuupu maze emyaka egisukka 25 nga ngenda mu Amerika tewali wesimanyi abantu bonna mubatunuuli abali mu bifaananyi byaffe ebyabakulembeze byaffe bonna basiyazi kino temulowooza nti kigwawo bugwi mugende wano nga tukuba akalulu aketeeka eriwakanya ebisiyaga njagala mukulu Medi olaba abantu abataaliwo lwaki tebaaliwo abanuupu waliwo amannya agataaliwo nga gagenderere tegatekwa kubeerawo era mubabuuze lwaki tebaaliwo ekimu ku bizibu bya Honorable Mpuuga lyetteeka lino lye bayita anti-homosexual kubanga bano balina instruction bateekwa okumujja mu byobufuzi bya Uganda ali mu kubonerezebwa kubanga yawagira etteeka buli eyali wagira etteeka lino tateekwa kusigala mu kibiina kye bayita nuupu mumpulirize meeting enkulu yatuula Germany meeting enkulu kweno ensonga yatuula Germany abakulembeze ba nuupu baalimu they were part of this meeting in Germany teri kitambula mutulaba nga tusirisa emyaka gyonna ne mulowooza nti tumanyi we know abakulembeze baalimu kati emu ku agenda enkulu eyawamba ekibiina bagiyita homosexual gayism ebigambo ebyo ebiriwa biringa 5 manya LGBT and Q era mukulu Medi we naakuleetera obukakafu bw'ebisiyaga n'ekibiina kye bayita nuupu ojja kutegera nti byenjogera mbimanyi ekisembayo malirize bw'omala diagnosis oddako prescription kaakati eddagala nze ndigaba kuba zinakoze diagnosis omusawo yagabira ddala eddagala bwe tuba twagala ekibiina kya nuupu kitereere Lubongoya n'abantu babala basatu bave ku bukulembeze bwa nuupu nga twagala mukulu Kyagulanyi manyi nti ompuliriza wakomyewo eggulo ompuliriza bulungi bwe tuba twagala ekibiina kya nuupu kitereere
Lubongoya ne banne abalala abasatu sinayagala kuboogera nja boogera mu maaso abo n'abalala abasatu ne gwe mukulu Kyagulanyi nsobola okubakubuulira abo bajje ku bukulembeze tuddeyo tutereeze ekibiina kino kiddeyo ku bigendererwa eby'Abannayuganda eby'abantu abaatulonda abaatuteekamu obwesige olwaleero kangira nkomya eyakusasudde ndowooza omulimu nawe obukozi eyansasudde be Bannayuganda abaatuma mu byobufuzi bw'osonga munno olumu olugalo naye nga naawe ayakusasudde omukoledde eyansasudde be Bannayuganda abantuma era mukoledde omulimu munene sigenda kukkiriza Mukulumedi Bannayuganda kufiira mu nnyumba gyemanyi nti erimu ekizibu Imam Kasozi anjisa fa'alamu anna Allaha shadidul iqab okusooka nebaza omutonzi atuwa obulamu buno ate nemwebaza eyatuwa amaanyi n'obusobozi obwawula ensonga aya gyensoose okusoma eri mu Qur'ani aya eyo nagyogerako dda wano naye kati olwaleero ate yeyongeddemu obuzibu ebigambo byempulidde bwemba sigyogeddeeko mba ate nfuuse munanfuusi kyesaagala kubeera Katonda atugamba nti mutya embeera ng'erimu okugezesebwa ekyefitira kyemuyita efitira mu Luganda trials and tribulations ebigezo ebitugezesa mutya embeera ng'erimu yabunkenkewo la tasibanna alladhina dhalamu minkum khassa webezze terumya abo bokka abaali azaamanyiza n'abaki kwega kyetuyita mu Luganda saalumanya nenaalumanya bonna bakola ki bonna bagenderamu la tasibanna alladhina dhalamu Katonda wa alamu era njagala kubajukiza mutegeere munnyunyuke anna Allaha shadidul iqab Katonda bw'aba atandise okubonereza kinene ebigambo byempulidde si byereere ate omuntu abyogera singa mbadde simumanyi okuva emabega naalibadde nga nti kiki ekireese bino naye ekireese bino ensibuko ennene eri kiri kyatuuseeko n'agamba nti nga tutandika obuzibu bwava wano kinzijukizza kuba abantu bonna basooka okulowooza nga people power eri mu ddiiro abantu abagiriiko ku ntikko abantu bonna balina engeri gye baabulira awo era n'abantu abamu baali balowooza olwa proximity kyekituufu basaalirwa gye yali aliraanye Kyagulanyi nti Kyagulanyi yali agenda kumalira mu Jeema kuba Jeema yaliwo ng'eri established unfortunately si bwekityo bwekyali olwaleero nalina byamaze nabyo nentandika okulaba nti kuba ennaku ezo Jeema yafuuka subject of discussion naye ng'ekigireesa Secretary General wa Jeema yawandika ebbaluwa agamba nti kino kyemwogeddeko ekyebisiyaga nedda era naye nayogerwa ebigambo biwanvu naye olwokubanga eno gyagwa ebyo twabimanyiira ekyokubiri nadda nga twogera ku kigambo nga kituufu kino bwekibeera ekituufu era abantu abaweffe ne beekanga abamu twogamba nti nedda eyo ebbaluwa gyawandiise teriimu bulabe bwonna after all ne consultation yakoze ne bwe twanoonyereza lwaki people party yamalira mu Jeema ng'ate we babeerawo ebizibu nga Jeema yalina headquarter kumpi nga bali bonna we bakolera otegedde ne tuzuula nti baasooka ne babuuza ekibuuzo kyali kinene baani bannannyini Jeema tosobola okubaweta emikono Analyst eri waffe ng'oli bwagambye
tusobola okweta emikono oba ddala bwe mugendayo basobola okubeera subdued ne batandika ne baneeminga abantu sigenda kwogera naye nzira okuba nali omu ku abo balowooza abaliyo nze kanneeyogere kuba wendi ne bannange sijja kukola ki abantu bafuna obukakafu nti abo tebajja kusoboka era ne baddayo ne bagamba nti n'atempusa ezikoleddwa ebimu ku ono byasonzeeko n'ayogera naye ku bantu amannya gaabwe naye ne mu areas mweba babadde baoperatingira bagenda ogaa nti ewali ogundi oba oyagala oba toyagala abo tosobola kukola ki ekyokubiri ebintu bibiri byentera okubagamba ebikuba abantu wano before na money ne bazuula nti ffenna essente tuzaagala naye ffe twagala zetukoze mu butuufu medi njagala essente nze gwolaba naye zenkoze ngende mu nnimiro yange ennima enanasi zange naye nti okufunamu ennyo bwozikaza zeyongerako ebbeeyi nenkola ekyo nenetawa nemukuzitunda olinaga nemugaa nti okutunda enanasi zange tekinzijako bwa Imam ekyokubiri okutunda enanasi zange tekinzijako kugamba nti nagende Makerere nensomayo diguli 2 nzirina ekyo tekinzijako kugenda mu kirasi nensomesa baana ne bategeera tekinzijako kujja wano nenyinyonyola abantu byebinyonyodde bagaa nti ngaalinga byayogeredde birimu ku magezi okitegedde kati yenjawulo eyo nolwekyo nomulabuuza ano Medi era bantu benalimbuulizaako omukubo ye Bwanika omulala yempuuga n'omulala gwayogeddeko ano omuto wange Seggona abalala sijja kuboogera ninga naye ddala bano kino kiri kino ddala in the heart of heart kubanga bw'otunuliranga omuntu ku mutima gwe totunula wano ku kinyama kyokka naye mu kinyama ky'omutima omwo mulimu bache bayita omwoyo ejegubeera eyo omwoyo kuba mwoyo akonekitinga bibiri akodeyina mutima na bwongo kye bayita mwoyo wegubeera awo ddala bwekiri kino nga kyendaba kati olwaleero kyendabye kino kyempulidde ne bagamba nti waliwo kubanga oba oyagala oba toyagala engeri gyaleesemu guloba kyovu oba oyagala oba toyagala engeri gyaleesemu guloba kyovu enkola eyo gyeri ya mirundi ebiri bayinza okugamba nti gwe beera wano ekyokubirega nti Medi aganye nti mwisolating buli omu bwamulaba alabe nga muki nga wabulabe tuli mu politics of deception era yoyo gwe walabye Masaka lwaki Masaka bino gye babikolera ng'ate we wali ebyaki waliwo omuntu yamubuuza nti owagira mpuuga nimugaa nedda simuwagira nga muntu kubanza nasooka nembuuza ndi confused nabira nnyo confused essente zino baziwa mpuuga ng'akasiimo ka loopu baziwa mpuuga nga commission ali bweka akasiimo commission bazimuwa batya nga tannabukola instead bwe gwaliwadde kasiimo ka commission baali badde bakawa gundi adde bamugoba obaoliawo naye baali badde nti gundi ani zaake obaoliawo yali badde nnyiniko kati kwekubuuza then ndaba nti baani be banoonyezza okwogera ku kino Latigo Ogenga wafula ogutu Wini KIZZA ne babaleeta neŋŋamba nti nze nenjozaayo zaate empuuga neŋŋa bw'aba yatudde mu lukiiko luli nga bano bagamba nti bwetwagezaako balemererwa okutuwaki ng'abalala bonna babawa then yali yakoze nnyo naye obuzibu bukyekiki kuba yabadde agenda okufuna manyi bw'ogenda newewereza ekintu nga gwe beneficiary okola ki abantu bakulaba okujjamu ng'oyiyiza nnyo nga bwalaba President Museveni yayiya ekintu nga ye beneficiary naye bwe yakitegekanga no nga bakikola nga talabikira mu picture egamba nti ajja kubenefitinga bwe yavaayo n'amaliriza nga ye chairman ye president banne bonna be bakaddiwa abato kuye be bakaddiwa abamu abakulu kuye be bakaddiwa abantu abaali abagezi ennyo
bonna ne bagenda nga bakola ki era be babi Besigye Amanya Mushega Luzindana Omugenzi Kategaya n'abalala bangi bwogenda okubazuula amatembe yo akuno bamusanga kono neŋŋamba bali abaatuulako ne mu nsiko era ebidandiadde bamusanga kono naye akirimu nnyo waliwo abantu Mathias Lukiikire. Yes, these are things oli byagambye nti bw'otakola diagnosis ntuufu waliwo ebintu by'otagenda kutegeera olwaliwo twebuuza weebuuze. Tumukundi yatuula wano yayogera ebigambo bitono ng'ali wano yamala atya naye kakati General Muhoozi agenze ebifo bingi nnyo teri agamba ali mu campaign teri agamba okiwulidde kati awo we waliwo obunafu obusinga obunene obwedda ndowooza Imam DPC Masaka agenda mukwata tasobola atya osobola okukwata mukwano gwe osobola ogenda okukwata Kasozi gwe osobola ate Katikkiro osobola kati gezaako olabe bw'ogezaako enkyago tabeera wano tutandika kunyumyako essajja lyaffe lyakubirizanga bulungi ngodde eri muwemusi bajja kutanga n'obutakulaba gamba nti toleeta Medi ku mukolo gwange kubanga Abedi ajja kubaako ebyo mbiseemu mbirabye mbiwangaliddemu mbirabye nolwekyo pikiki eyo nolwekyo kati manyi nti DPC kasibona empingo anti kakati gwe njagala nkubuulire omwana wa pulezidenti ayinza okuba w'amaanyi ayinza okuba ne General Magye naye cabinet minister abeera waggulu cabinet minister abeera waggulu wa CDF. Yes. A cabinet minister abeera waggulu wa CDF naye kati ono tali general ekyo kyekikulaga nolwekyo binzijukizza ebigambo bya gundi abyogera wini byanyima it darks like a darker it is there for a darker kati ekibuuzo kigamba biki ebigenda mu maaso kyenvudde mbiyita politics of deception era Bwanika akoze bulungi n'amugjayo of course bajja kumwogera ebigambo biwanvu naye bw'aba abadde byayogera nga biva ku ntobo ya mutima gwe jamugumaagume nabyo amazima bwe gaba amazima nga omuntu bw'oba oyogera amazima gafuna nnyo obuzibu wano nga gajja amazima ne bwe gagenda okukomekereza ge gawangula ekizibu bannyinigo bangi gatuuka genda okutuuka nga tebakola ki budda nononyeza ebigambo bya Kategaya n'ebiriwo olwaliro kati oba yagezagezaako okulaga naga nti nasobola okubeera naye obwokubeera nti mwana wa pulezidenti tekimuwa nkizo nolwekyo abali mu byobufuzi bya Uganda tugende kati twawule mu bigambo bya Bwanika mwenzija ebintu bibiri politics of positions ne politics of national building mwagala Uganda oba mwagala bifo ekyokubiri twewale nnyo abantu benayita ba survivor nze mu Luganda survivor muyita mmere ya leero ba opportunists abantu ababuukira buli kintu abayizi abazungu babayita fortune hunters bagenda kujja buli wantu bw'otenyweza ojja kusanga obuzibu mu 2016 15 twetegera 16 ebintu ebifaanana bwe biti n'ensasage zaabyo byagwawo mu komite y'abasiraamu naddala ekiwayo ekyaliwa ekibuli abantu bangi ne bava ekibuli ne bagenda bwe bagenda ne batuuka inaawo walala beetuuma kimu kyokka nga bagamba nti Mulangira tayagala unity ffe tuli unity naye nga bo bakwata amapeesa nga ye naga nti nedda wano tebakwatirawo amapeesa gafaanana bwe gatyo
ekiwulidde nagamba nedda ne bawogera ebigambo biwanvu naye olwaleero ebintu ebimu bigenda bikyuka mpolampola abantu bategeera nti ye yali ku mazima kyenvudde gamba Bwanika bwabanga ebigambo byayogedde byebyo ng'abyogedde nga bijja ku mutego w'omutima gwe ate agenda kuyimirirako kubanga nkakasa abyogedde nga mumalirivu ng'akakasa nti Bwanika Parliament si yemukoze kuba abantu bagenda batiisatiisa abantu n'obufo nti MP Minister Parliament si yemukoze abaddewo asobola okubaawo nolwekyo bwe tutave mu mmere ya leero nemutabasabaiva Uganda ejja kusanga obuzibu ki bunene mu maaso mu ki kyova olaba nga abantu mwenna ababadde Masaka nga mukuŋŋaanidde ku General Muhoozi n'abayita bajiga naddala abayina obwami va ku bano Fortune Hunters mbaveeko abo kubanga bo bayiiya baga nti wano wayinza okola ti nammwe mutuuse ku ddaala eryo ntya nnyo okwogera amanya g'abantu yono nja kumugamba nga mulabye bulabe kuba ye mukwano gwange omuntu obuntu mukwano gwange nja kumugamba nga tuli babiri mugabe nti wanswazizza naye badde sikusuubira ekyo kati abantu bangi era babuukidde ekyo nyina abantu bemmanyi balowooza nti embeera eyo kati politics of deception kyagenda okubakolera okimanyi ajja kubajjako bamwoyo gwa ggwanga bonna bafuuke ekyokubiri abantu bangi abatalina ntengereze balina nnyo entengereze nabo bagenda kubula kyova olaba ebintu bino bitambula bwe biti akademiya eriruddawa gyetuyita intelligentsia abantu abayivu universities zezaali badde zituyamba to shape the future of these countries naye of this country ensi eno n'abasinga bonna nabo bano balinze ebifo bagambye nti oba oliawo banava mu kino ekifo tajja kubaawo kyekiddako mu nsi yaffe wiikisi 3 etabuse kyekiddako Imam aya nagikusomedde ebintu bikyatabuka abo abalina omugongo omugumu bokka bagenda okusigala engulu abalina omugongo nga mugumu bebagenda okusigala engulu ng'ebigambo bino bibiri ebintu ebyo byesente n'ebifo nga tebibuzaabuzizza abantu nagambye mu 2015 abalina emigongo bebagenda okusigala engulu ate abantu bangi abaali badde bateekwa okutukulembera n'okutukiikirira mu nkiiko ez'enjawulo ojja kusanga tebakoze eki manyi kino bw'okyogera abantu abamu balowooza nti obanyoomye si kubanyooma nedda ogenda n'ojja mu Parliament n'osanga omuntu ayali badde kansala w'okumuluka nga MP n'atula mu Parliament emyaka eki nga tabangako ku fula ya Parliament okujjako gyemuyitawo maiden speak eyo nga kwe yakoma alinda bulinzi b'amawulire eno wansi gyayogerera ebigambo bye ng'ebigambo mahansada bw'omunoonya mutakola ki taliimu waliwo abasekigamba naye bwoddayo n'olaba ebyafaayo nazuula Professor Kasozi yawandisa ekitabo kwa Bumayanja lumu nagenda ewe nga ayinambise nensanga ng'aganda nandagawo ng'ayina epeegi 5,000 byebigambo bya Bumayanja byayogera mu Parliament byonna mwasoma awandiika ekitabo kyawandiika ekyo epeegi 5,000 50,000 pages era ekitabo ekyo kiri mu final kigafera logi ekyo wotegerera abantu bonoonya abantu bebayita ba obwongo Calibert obwangolo Calibert lwozuula nomanya oba mu recent times ono omusajja alina omukono ogumu yavanga oyamu engineer oba nosanga abamu bakyali balamu beni wacha baba okero kati aba bana bonna noonya ababa repressions olabe mu Parliament lwogenda okutegeera lwaki tuli the way we are nolwekyo bwe tuba twagala okukyusa tusooke tukkirize nti balekerawo okutulimbisa ebyobufuzi bya deception bye batuleetera emmere wanoje bange eri ku mmeeza naye ng'eyina egenda kukosa emyaka gyonna. Ekyokubiri, abantu bayita abayivu abasomesa ba university professor omuntu bayita professor
si mulimo gwe kugenda kubeera na kizimbe Kampala. Mulimo gwe is professional knowledge. Knowledge eyo mwajje tutumu n'abeerawo ng'alina comfortable. Naye kasita baatufuula abayivu nti naffe tugenda okulwanira kiosikisi n'ebirala. Ekyo kyetuba tufaanana bwetti. Kati bwemu ate oluusi bwagenda okuganaga nti erinko ly'akalimu kange Revenue Authority n'ebitabo sitabiri bulungi nyinza okuzikirawo. Ate mbadde njagala bampe promotion mu kyo kino. Bw'omala nobeera mwesimbu Katonda kupromotinga. Nkugambye 2016 ekyabawo nkikugambye. Tuba tugenda mu kalulu kanyino oli ajja alaga nti Imam guno omuziki tusobola okuggwa. Mpisaano omukulu batuweeyo ebiliyoni. Ne mugamba nedda gujja kuggwa. Bw'aba agireetanga another contributor is okay. Naye bw'agireetera mu spirit mweyagala totawaana. Eyo n'agenda. Bwe tumala okuva mu kalulu nali ntudde ku lubaza lw'omuzikiti bwe nti Musiraamu wamu najja musajja mukulu nampita Imam jangu. Banoonya omuntu bwa minisita bw'e Kampala nga Musiraamu alwanyise Lukwago. Nga kiki? Okiriza? Yes, this is the reality. Somebody came to me ne ofeeyo. Ne mugamba nti ate byonna byononedde ddala. Kati bino bisatu bitegeere. Lukwago wankima abakojja mama wange n'olekyo jajja. Lukwago Eriasa. Musiraamu nange. Ate era Lukwago nze Kasozi. Kati ebyo byonna bisatu tubigatta. Siyina wentandikira. Kabukwe bwaki minisa wa Kampala. Bwe minisa wa Kampala nga Musiraamu. Alwanyise Lukwago. That is it. Bajja wa Kasozi Imam. Naye aŋŋamba mumanyi nga ntudde ku muzikiti gw'amawanga nga anoonyi bagamba twaba Musiraamu alina ettutumu asobola okukola ki nga bagezize batambudde mbatabuli nga bagamba nti you can drive the Muslim community away. Nolwekyo ebyo bajja bikozesa buli mu ddiini bajja bikozesa mawanga g'abantu bajja bugakozesa mu regions emuva bajja kubikozesa. Bwe muteetengerere waliwo abagenda okusaanabo nga we muli naye nga muli absent. Lwaki? Nga we muli naye muli absent. Ekibafuula absent kyeki? Kasita nakkiriza ne mbeera mmere ya leero oba ne bifuuka no kyagambye nti abantu mutuula mu bufo mu busenge ne babagulirira muvume buvumi bantu. Ekyo tekikuyamba tojja kubeera promoted. Then kabuuyi gwono gwakozesa bakifumisa abantu kyekiki. Abantu abasinga babavuma baba balabye nga bayina value mu nsi bwe wajja bweyagula kyovu byayogeddemu abantu baganya abantu abatalina nnyo value kibayambe bo okusigala nga bali ku ntikko. Neyanziza kanko obulamu ombuliro